Olunaku lwa leero ngenda kuzomwezi 25 mwezi gwa kusatu mwaka 2025 wenjogerera buno budde wali badde tolabagano mawulire amawulire ge wali badde olaba gali badde gannaku agali badde gantiisa gali badde gabunkenke senga si buyinza bwa mukama anti olunaku lwa leero alwakedde ng'olunaku olulala naye wali ku kibiina kya NUP headquarters ababadde bategeseewo engeri y'okubeera nga tebajaguza olunaku lw'abakyala era ng'abantu abasobola okubeera nga tebatandinga app mu bungi nnyo basobola okubeera nga tebabeerawo awo era nga abayimbi nabo balabiseeko ba Spice Diana bazze ba Nina Rose bazze n'abayimbi abalala bangi nnyo basobola okubeera nga tebajja ne basanyusaamuko ku bantu awo saidi eri y'ababaka ba parliament nabo basobola okubeera nga tebabeerawo ab'ekibiina kya NUP sako ne secretariat ya NUP yonna yonna oba abakulira ekibiina ekyo era nga bakulembeddwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne first lady omukyala amanyikiddwa nga Babi Itungo saidi wano Bobi Wine wabadde atudde wabaddewo SG Louis Lubongoya amudiridde ndowooza abadde Waswa Mufumbiro then ne lead of opposition omwami amanyikiddwa nga Joel Lusenyu n'abantu abalala batera okubeera nga tebatuula mu maaso awo munnange omusajja ayingidde geeti ya NUP what ayingidde gate security simanyi ngeri kijja asobodde okubeera nga ate awaguza n'ayingira naye ng'ayingidde bw'ayingidde n'ayita mu crowd y'abantu najja nayimirira bulungi nnyo maaso ga Bobi Wine abadde ayina kyajja mu t-shirt omukono kubanga gulabwako mu video nga bw'ogiraba omukono guno agutadde mu t-shirt n'abeera nga abakukyajjayo tekinakutegereka kiki kyabadde ajjayo bamugga oba ki wabula abaana ba foot soldiers bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo ne bajja ne bamuvumbagatira era ne babeera nga ate munnaaye bamufulumya embeera ebadde ya bunkenke nnyo era kugamba security eyo boliawo ba foot soldiers senga tebabaddeewo ate embeera nkugambye buno obudde wali badde olaba bidala embeera eno efaananyeeko nga bwe yali ekawempe embogo wali President Museveni we yali agenza okubeera nga ate anoonyeza Nambi era nga Nambi ono yali yeesimbyewo ku kaadi ya NRM saidi awo kawempe North yali agenza okubeera nga ate amukubira akalulu President Museveni yali atudde awo munnange omusajja yali ayambadde t-shirt ya General Muhoozi emabega yajja n'abuuka n'ayita ku basecurity n'adduka emisinde era basobola okubeera nga tebamugoba ne bamukuba engwala era ne bamutwala gye buli kati teri amanyiwa gy'ali n'ekigendererwa tekirina kubeera nga tekitegereka so I think security ya Bobi Wine ndowooza eyongerebwamuko ku maanyi bongeremuko amaanyi senga simanyi oba awo ku headquarters waliwo abatera okubeera nga tebakebera omuntu nga buli ayingira bamukebera bulungi nnyo anyway bayinza okuba bakebera naye mune by mistaken omusajja oyo asobodde okubeera nga ate abayitako nga takebeddwa so embeera bwetyo bwebadde ngenda kubeera nga tekuterawo video osobola okubeera nga ate olaba embeera nga bwebadde ku kibiina kya NUP genda wasaawo mu comment section gwolowooza ki of course ku nsonga zino video liking sharingirako abalala twegatteko mu butongole oleme kubeera nga ate osobwa amawulire kika bwe kiti mu budde n'abakujeeyo of course ne video endala zengenda okubeera nga ate nkuzanyira awo tuula kaalira komawo n'amawulire abalala bangi nyo temubaawo I'm seeing Namtiama Sylvia. What is sorry. We have Honorable Flavia and different honorables who are on the neck. I'm seeing Namtiama Sylvia. What is sorry. We have Honorable Flavia and different honorables who are on the neck. Akalulukani, akalulukanambi, akaluluka NRM. Nolwekyo bannange tubasaba tufube okulaba nga tulonda akalulukano. Mu kiseera kino munzikirize abaagalwa akalulukani, akaluluka NRM. Nolwekyo bannange tubasaba tufube okulaba nga tulonda akalulukano. Mu kiseera kino munzikirize abaagalwa bannange mawulire si malungi. Tuyina ekizibu mu Amerika wano bannange mugenda kutusonyiwa abakyala. Nina mukwano gwange
abadde agenze kwesanyusaamu n'omukyala naye akantu kaganya okusituka wano mu Amerika. Mbuuza kiki atuuseyo atandise bw'atuuseeyo ebirozo biddukidde ku mpapula, green card, ku deportinga, stress, kaganyi bannange. Wano mu Amerika amaze kizuula ebintu ebiremesa abasajja okuyimirira oba akantu okuyima. Bw'oba tonnafuna mpapula tosobola kuyima. Ku zino bbiru za Amerika abakazi tetulina kuba tetusobola kuyima. Oba okyamuliko nolowooza ku interview ya green card, oba okyamuliko nolowooza kakolanga kaweddeko, oba okyamuliko insurance y'emmotoka nga yaweddeyo. Kati agamaanyi agayima olowooza gaba gagenda kuvaawa. Tulaba nti Uganda bawaana nti abantu bazinira ku musubbaawa. Ne munnange wano mu Amerika abasajja abasinga obungi tuli ba kabiriiti, okoleeza kabiriiti bwoti. Kati gwe tebeeza akatika ekibiitu ekaggwerawo lw'oba omaze. Naye Uganda abantu bazinira ku musubbaawa. Abantu be Uganda balina obudde obala kuba bwavu. Gwe n'ozinira ku musubbaawa n'oguteeka ali wabbali. Wano mu Amerika tuzinira kabiriiti. Toyinza kuzinira ku musubbaawa mu Amerika, ekyo kiri mu likodi. Era wabaawo omusajja ng'azinira ku musubbaawa jangu mu comment section ng'oli mu Amerika. Ate abakazi ba wano obalaba nabo tebagamansa, tasobola gamansa, tewaliiwo feeling. Omanyi ku lwaki yasuze omukadde amugomosa, awazi bazikendeezezza, ebirowoozo ebisumula taapu naye tabirina. Kiri ku Amerika maama nnyabo. Ye bannange bw'obanga olieyo nga gw'omanyi taapu zikyakola munnange tulagire gy'osasula bbiiru, kubanga fe abamu munnange eno twabivaako. Oba okyali ku ebyo ogenda okulaba olowooza ku bya green card. Ate kati Trump ke yazze tekyali musajja azina kabiriiti, kati tuzina kitundu kya kabiriiti, ge mazina ge tuzina. Kale mu Uganda mwesimye muzina omusubbaawa ne guggwawo. Muyina obudde. Wano ku Bulaaya nga hani g'ozinirako n'omalawo omusubbaawa. Wano tuli ba afu kabiriiti oba kabiriiti, kuba bbiruzi nnyingi. Oba wakagenda ne munno n'otandika okulowooza ku green card, baakumyasayiramu. N'otandika okulowooza baakuyise mu kkooti. N'otandika okulowooza emmotoka baagitoowinze. Bannange mwabalina ku feeling mutubulire mukikola mutya ng'ate muli ku kyeyo. Kino ekyeyo wallahi teri alina feeling ku Bulaaya tebakulimba. Buli omu ali ku munne ababuzaabuza mu buzeebuzi. Kati mukwano gwange abadde ng'agulira omukazi bokisi z'amatooke, amuteekamu eby'omu nnyumba, amusasulira bbiruzi, kalaba ebizibu byafunye. Bagenze okugenda okwesanyusaamu n'omukazi kaganye okuyimirira. Abadde yakajjamu bw'ati empala omutima ne gumukubira green card n'alowooza ku beba deportinga, kale tekasobola kuyimirira. Amerika toginnyongera. Era bannange bassebo mukole nnyo mudde ewaka, mbabuulidde wano. Atolooza bamutaka bakyakola bulungi, bakyatuula. Bamutaka tebasobola kuba ku stress gye tulina. Emmotoka bagibanja, ate kino bakibanja, insurance emmotoka bagyagala, tesasula registration, renewing registration, ate bakubye parking ticket, ate biru y'amasannyalaze wakezze, ate simanya bakubanja IRS, ate simanya bakubanja child support, ate simanya banka ekubanja ez'emmotoka, ate simanya osasula mortgage. Bannange wano ffe tetukyazina musubbaawa, tuzina kabiriiti. Bannange mutusabire. N'abakyala biru z'amazzi nazo zaabasukkako, baagasalako, tebakyalina sere sasula biru z'amazzi. Ekyo nno munekyo ekiri ku Bulaaya. Bw'oba olina endowoozaayo nga gw'ogamba nze ndi wa musubbaawa, wandiika. Bw'obanga oli awo oli mukyala nga biru z'amazzi wazisasula, naye wandiika awo, kubanga maama buli gy'ogenda oli agamba bamanja biru amazzi baagasiba. Kaakati gwe weewuunya ogambe. We are wondering. Indeed, the other time I was telling General Museveni that he is basing on lies, deceit, misrepresentation from members of his party as regards the status at Kawempe North constituency. To confirm that, General Museveni get to know that those guys, those security operatives are arresting my former agents and supervisors. They are being coerced to append their signatures on affidavits which are intended to be based on in the impending petition by the National Resistance Movement. They are swimming in scarcity of evidence. They have no grounds upon which they can base that impending petition. And indeed, one councillor, Henry Bule of Chikaya,
one of the secretaries on the local government of Kawempe division was arrested, was abducted in the wee hours of the night. Why are they doing that if they have their own evidence? Saka William is also in the police custody at Kawempe police station. Is being tortured from there, is being coerced by operatives in your government, General Museveni. They are forcing him to append his signature on the affidavit they intend to use in the petition which is about to be filed by Nambi. Sincerely, that is wrong. Time has come for Uganda to have an enhancement of democracy. You must accept, in case we gave you a bloody nose in the recent by-election, we are calling upon you to do the rightful thing. Order all those armed men and women to go back to their barracks and stop brutalizing Ugandans, especially those in Kawempe North constituency. Our voice to the Electoral Commission has been heard. They have promised us that the Gazette will be out soon, that they have already sent the document which is intended to be published. So in the near future, if the Gazette is not out, we shall inform you when we are to visit the headquarters of UPPC to ask them why it is taking snail's pace to have the Gazette effected. I thank you. Nakulwa lero mukirabye nti tuze wano ku Electoral Commission nga tugitegeeza nti naffe tukooyo okubeera nga tuddamu ebibuuzo ebitali byaffe. Abantu b'e Kawempe North balonda ne bamala, era gwe balonda yono kamwa koogera, naye babuuza gwe twalonda lwaki talayira, gwe twalonda oluvannyuma lw'ebbanga ddene nga tetufuna bukiise bunywevu olw'okubanga memba waffe wa parliament omwagalwa w'abangi Honorable Sejjirinya bwe yali yakalondebwa yalwala ate yasibibwa n'abeera mu nkomyi ebbanga ddene oluvannyuma n'atwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo abadde ku ndiri bambi musajja wattu nga tasobola kwogera bigambo binywevu so nga yali abirina eby'abantu b'e Kawempe North constituency kati baamaze ne balonda omupya nga yono kamwa kwogera beebuuza lwaki omuntu oyo tatwalibwa mangu mu tteeserezo n'alayira nga tubategeeza nti Electoral Commission tennateeka byava mu kulonda mu kitabo ekitongole ekya gavumenti oba okukola kye bayita Gazette. Olwaleero tuzze gye bali ne batubuulirako nti mazima ddala nabo ensonga eyo bakwatako era nabo bejjusa olw'ebikolwa ebyekko ebyettima ebyettemu ebyakolebwa mu kalulu ako ne batutegeeza nti baamaze okuweerezaayo ekiwandiiko ekyo ekitongole kifulumizibwe mu kitongole ekya UPPC mu bbanga eritali lyawala. Nabwe ekyo tutegedde nti alina obuvunaanyizibwa kaakano okufulumya ebyava mu kulonda okwo kyekitongole ekyo kyenjogeddeko. Tujja bategeeza singa tunaalabanga nabo bakandaaliriza ne batafulumya tujja babuulirako nga tugenda obbakyalirako abantu abo baatugamba batuula Ntebe tujja gendayo nayo bwe tunaalabanga basusse nga bakola nga bwe baagala. Mu ngeri y'emu njagala okutegeezaako ku General Museveni nti nno munnange wawuddiisibwa ssebo munnamagye waffe omulungi baakuwuddiisa abaakugamba nti olina obuwagizi e Kawempe North ne basomba abantu ne babaleeta ewambogo nga bakulimba so nga babajje mu masoso g'ebyalo eyo munnanga abantu be wali oyogera gye bali bangi ku bo tebaava Kawempe kale be baafuna entengereze nga bamanyi nti tujja bawangulira n'eyo gye wajja ne boonoona ebyava mu kulonda mu kitundu ekyo. Mu kiseera kino okumanya abantu abo banafu nnyo era tebalina bujulizi busobola kuyimirizaawo kuwaaba kwa nsonga bali ku kaweefube wa kubuzaawo na kukwata abantu bange abampagira abaali bakuuma akalulu nga kansala omwe ate nga minisita ku division y'e Kawempe ayitibwa Henry Buule inginiyo yava Kikaaya bamubuzizaawo ekiro kya leero azzeemu okulabikako e Kawempe batulugunyizibwa omulala bamuyita Saka William babatulugunya abasajja bo ssebo General Museveni nga babakako okuteeka emikono gyabwe ku birayiro ebyo bye baagala okukozesa mu petition
election nga bya bulimba mbunno bawakanye nnyini obuwanguzi bwange ate nga naawe bakunoonyereza wali zudde nti yenze yawangula ne kubikolwa ebyekka ebyakolebwa bikulagira ddala nti abasajja bo baali beekaka babeere nga be bafuna obuwanguzi ekitali kituufu. Jeno Museveni okimanyi bulungi wagenda mu nsiko mu gy'ekinaana wali onyiize olw'okubanga obululu bwa Democratic Party bwali buyubbiddwa UPC era n'ogenda eruweero aba DP gye balonda ennyo ne bakukuumirayo mu nsiko n'olwana ng'olwanyisa kibba bululu munnanga abasajja b'okulembera nabo baabo bebeesomye okubba obuwanguzi bwaffe ate ng'amazima gali nti ku mulundi guno Jeno Museveni ekibiina kyo twakiwangula ffe ab'NUP abasajja bo bayite baddeyo mu nkambi balekerawo okutulugunya abantu baffe kuba kifaananya bubi eggwanga lyaffe naawe kennyini gw'omusajja yali amanyikiddwa mu kulwanirira demokrasiya neeraba ebikolobera ebikolebwa ate nga gwali waggulu mu buyinza. Ze ndowooza obudde butuuse weekube mu kifuba abasajja bo bagambe bakole ekituufu. Bannakawempe North tukooyo bakubirira buli kaseera baagala tubalagaani agaanye okuteeka ebyava mu kulonda mu gazeeti nga tubagamba mugumiikirizeeko naye akakiiko k'ebyokulonda kalabika kawulidde ensonga yaffe era kagitegedde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Of the gazettement of Honorable Nalukola Luyimbazi Elias. Like you've seen in many cases when there are by-elections, it takes just a few days for these people to be gazetted. 4, 5, 6 days, someone is gazetted. In some cases, people who have won these by-elections have been sworn in 3 days, 4 days. And if you look at the record, most of those are the NRM candidates or NRM-leaning candidates. Now, in this particular case, after the regime did everything possible to to prevent our candidate at the time from winning, and he went on to win, we've seen an inordinate delay. They've taken so long to gazette him, and which, propelled us to come here today to find out, follow up. We've met with the Electoral Commission headed by Justice Byabakama, Mr. Byabakama, and they assured us that they are working on gazetting him. They have in fact said that for them they have already sent this information to UPPC and that anytime. Unfortunately, they didn't give us a clear date because they said they are not the ones in charge of UPPC, but for them they said they've done their part and sent the name. They also said that the reason why there has been a delay has been because of the violence and the issues that were encountered, that they were waiting for a report from the returning officer and all that. So anyway, the bottom line is that we told them that such actions bring questions to citizens. The people of Uganda are asking themselves, why has it been very, very easy for NRM people to be sworn in as soon as they are elected? And yet, in the case of NUP, you see our candidate taking all this long and the hurdles that we've encountered. I must also say that since the election, many of our polling agents have been arrested, they have been tortured. Some of them have been forced to implicate Honorable Nalukola here, in electoral offences and all these other things. So some of those things we've also raised them to say that is a cause for concern from many people. They're asking themselves, first of all, you're delaying to gazette him and therefore have him sworn in, but also his agents are being arrested, picked up left, right and center, being forced to sign affidavits which are not true, and all these other things that are happening. So this morning, someone has been picked from Kawempe, actually an assistant to our mayor there, and he was taken to one again about what transpired on election day. We have not seen the regime arrest its own officials who caused all the violence. The people were commandeering JAT and who were bringing the members and who were beating up people. We haven't seen them to come up to say that these people have been arrested for creating chaos and for doing all these things. And yet they are picking up our people, trying to force them to implicate Honorable Nalukola and these other things. So anyway, we've put them on notice and asked them, all we want and what the people of Kawempe want is for their elected MP to begin performing his duties as commanded by the law. Buchatuva mukulonda era n'ensonga tujogeddeko nabo omwami Byabakama n'abantu baabo ne tubagamba nti kitwewuunyisa ekisooka muludewo okumuteeka mu kipande ky'eggwanga mu kyapa ky'eggwanga ate ng'ogyeko ekyo tulize tulaba abantu baffe abaali ba polling agents nga bakwatibwa bawambibwa in fact ab'enjawulo. Waliwo abamu be bakutte ne batandika bagamba nti muswalinga affidavits
oba mukole ebirayiro ebiraga nti mwe mwabakola emivuyo mwabakola kino ne kino amu baganye era bakyali ku police ez'enjawulo newenjogerera omulala bamuje Kawempe nga ye muyambi wa meya waffe weyo ne bamutwala era naye ng'ensonga ze bamubuuza zezo zenyini naye ekyewuunyisa mukimanyi abannayuganda bonna balaba baleeta emivuyo abajja ati bano abasajja baali batambulira n'obukokolo ababaleeta abantu abakuba abantu ebinja by'abantu byali bikuba abantu abasamba ebokisi n'ebirala tetunawulirayo n'omu gwe bakwata kubuuza ebyo naye ate batandise okukwata abantu baffe abaali mu kalulu nga babagezaako okubakozesa okuleeta ebisango ebijweteke ku kandidate waffe naye era batusanze tulaba tetulina kyetutidde ffe kyetwagala balayize Honorable Nalukola bagenda mu kooti bagende tujja kwesangayo. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.